Ekibuzo ekyokubiri onagamba nti nali nvuga emmotoka yange nga ngenda ku mulimu nentomera omuntu eyali mu maaso wenneekanga nengezaako okuziyiza obutamutomera ne bigaana era namukonyesa oluuyi olumu olw'emmotoka. Nava mu mmotoka nensaba ambulensi saamulekerera okutuusa mu ddwaliro naye oluvannyuma Allah yageera n'afa. Kati famire ye ensaba ebintu bingi yadde nga ngezezaako okubawa ekyo kyensobola omuli n'ensimbi eza buli mwezi eziyambawo ku baana kubanga omugenzi yali mukozi afuna omusaala. Naye nga nze njagala kusiimisa Allah n'abaaliwo mu kiseera ekyo nga akabenje kano kagwawo abamu mikwano gye bajulira nti saali mu nsobi era nagezaako okwewala obutamutomera. Kati ninamu okutya nti nyinza okusanga omusango omunene wa Allah agamba nti nyinza kukola ntya mu mbeera eno. Omuntu atagenderedde talina musango mu maaso g'Allah. Naam, laysa alaykum junah fima aqta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubuhum. Kyemukoze mu butanwa ewa Allah temba na musango naye kyoba ogenderedde olina omusango. Ekyokubiri, embeera abavuga emmotoka olw'okuba nti abadde yakva mu ntabi. Yakva tugambe ki? Avuga mu Luganda tukiwa eki? Muzuukufu ategeera bulungi, talina kye yanywedde, talina tulo, yeegendereza naye ne kijja nga bwe kyajja nga tagenderedde. Bwe bazze eno mu Busiraamu la dhamana alayhi, tetumuwa tabana ki dhaman, tetumusasuza kubanga olede tagenderedde n'embeera akoze ekisoboka alwanye azze eno mu Busiraamu. Naye bw'aba badde mugayaavu, abadde ku ssimu, abadde naam motoka awulira otulo naam n'avuga mathalan emotoka nga tagifaako kugirongoosa buleeki kola ki naam. Kati omuntu bw'atyo bw'akikola mu butanwa mukhtia naam koze ensobi natta omuntu mu mbeera bw'etyo alina okuwa diya omutango. Yuqatilu lkhata fiihi diya, mulimu omutango naye gairu mughalladha, mutango ogutali muzito naye engamiya zisigala 100 naye emyaka gyegikola ki? Gyegikkamu. Kati n'agiwa bondi attiddwa. Kati naye ono atagenderedde si yakola ki? Yaziwa wabula ekika abalenzi albalighin baba bateekako gwereeta zino mwenna nemuyamba munnammwe akole ki? Aweeyo asasule okuba omutango muzito munene tasobola. Kati ebika okuba obumu n'okuyambagana kikulu nnyo. Kati awamu n'ekyo ayina n'okukola ki? Naam, it'aamu 60 miskiina kuliisa tahriiru raqaba, kuta nsingo ya muddu. Bw'aba tewali nsingo ya muddu nga kati bwe kiri siyam shahrain mutatabi'ain kama fi surati Nisa ya ndowooza ya 92. Asibe emyezi 2 egyaki egy'omuddiŋŋanwa. Naye bwe tugenda ng'amaze okuwa omutango, naye bwe tugenda mu kulamula kw'ensi bamuteekako ogw'okutta omuntu naye balaba nti tagenderedde, ndowooza ekibonerezo kikola ki? Kikkamu. Wallahu alam. Naye
abantu omuntu attiddwa kye tuba tukubiriza nti bwe mumanya nti ono tagenderedde era yalwanye ate si kirungi kumunyigiriza nnyo ng'abantu baki b'omulembe guno olina okuba musomesa paka lwali malasi n'okubalabirira n'okukola ki wabula n'okubawa ssente buli mwezi kubanga tulina okukkiriza alqadai walqadara ate omuntu asonyiwa yasinga empeera empitirivu mu maaso ga Allah tabaraka wa taala wallahu alam. Naam.